Buli omu alina eddembe okukyakala naye obulamu bwo bukuume. Ono ye ASP Emmanuel Bagenda nga yabadde akulira poliisi y'Entaawo nga ku lunaku olwo twamusinkana mu kitundu ky'atwala mu munisipaali y'e Mukono nga waliwo obunyazi obwali bubaddewo mu kiro ekyakeesa olunaku olwo. Bagenda yalabika nga ategeera bulungi omulimu gwe kubanga yali awa n'abatuuze be obukodyo okusobola okwewala abatamanya ŋŋamba okubayingirira. Mwegendereze nnyo enkuba ng'etonnya mubeera alaati. Ababbi baagala nnyo okumenya amayumba ng'enkuba ekola ki? Ebiseera amasannyalaze bwe gagenda awo ssaawa 5 nnyo amasannyalaze bwe gaba gagenze mubeera alaati. Nabo balabika nga musajja bamuwuliriramu nnyo era nga yakomekkereza abalabula okwewala ye ne basajja b'okubagwa mu buufu nga bagezaako okumenya amateeka. Okutandika n'essaawa 7 ezo ssaawa zange zaakuba kibuga nange n'abantu bange. Kati bwe nkusanga mu gaapu zange ku ssaawa ezo owe. We twogerera bino Bagenda nga zembuyaga ezikaza engoye wabula ng'oyinza okugamba nti yafiiridde ku kigambo kye yasuubiza abatuuze be okubawanga obukuumi wonna we babwetaagidde. Kigambibwa nti mu kiro ekikeesezza olwaleero ono yafunye akasimu okuva mu nkessi ze nga bwe waliwo obulumbaganyi obukoleddwa era naye yabinnyise mu nsuwa yogayoga ayambalagane n'abalumbaganyi. Tukitegedde nti wabaddewo okugobagana ng'abaseddekezi ne poliisi bali ku ppikipiki. Kubanga mbadde nakayita wa omwezi essaawa wano nga nzireeka naye ate mbadde ssaawa nga 7 nenfuna essimu okuva eri omuntu omu n'aŋŋamba Ossi nga mbadde neebase n'aŋŋamba Ossi w'Entaawo bamukubye amasasi. Omuvubuka ono gwe tutagenda kwogera bimukwatako yadde okwoleka obwenyi bwe atukakasizza nti yalabye bulungi ebyabaddewo byonna nga byatandise ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Babadde babiri ababbi nga bambadde ebintu ebiddugavu naye ng'ate n'abapoliisi ababagoba Ossi ne mukwano gwe babagoba. Kati first bullet that was shot yabadde warning bullet. Ababbi ne bategeera nti kati bano balina emmundu so kyebagezaako okukola kugezaako okusurrenderinga babeerenga abaparkinga. But then omu n'abanga agiparkinga kati Ossi n'alowooza nti no, you know what, they are surrendering. Mu kwagala okubeera nga ab'amagezi ennyo abakujjukujju n'asimbula pikipiki n'etomera eya poliisi yadde kuna plate mpya yali ya Uma n'egwa bwetu wansi. Then omu n'ayoola emmundu kuwa Ossi mwennyini n'amuyoolako emmundu kubanga Ossi mundi yadde agikutte bw'ati mu mukono. Nti wano Ossi bwe yakitegedde nti obudde buzze ku bunnaabwo n'asalawo akwate enjabala wabula abakambwe tebaamuganyizza ng'eyabadde avuga munne yasigadde amuwondera ku pikipiki buli w'alaga. And then n'amusikako emmundu mu kusikako emmundu naye mu kusooka okuba mu kwagala osooka okuba eyabadde assistant wa Ossi yabadde muvaako emabega tiyamukubye bulungi yamukubye essasi ne ligrazing ku nsingo. Ossi na realizing that his life is at threat n'adduka mu kwagala okudduka mu maaso ga mama Miiri essasi eryokubiri n'eryokusatu n'eryokunawe lyamukwatidde. Tekinnategeerekeka bulungi obanga ababbi bano nabo baabadde n'emmundu mu kaseera nga tebannaba kuwamba ya poliisi. Abatuuze bagamba nti kyandikaluubirira abanoonyereza okuzuula abatemu bano akagera ekifo ettemu we lyabadde gye kitaliimu kamera nnondoozi yadde amataala. Singa twabadde ne kamera oba oliawo abamu bandibadde basobola okubeera nga baalabiddwa. Bannange tuteekewo cameras ko singa tubadde ne kamera ku kkubo lineeno twandibadde tusobola okutracinga obutemu buno. Abalala batubuulidde nti Bagenda tabadde musirikale wa bulijjo. Azakabanga katono ku Ntaawo ate akoze bulungi abadde yakuliyetingawo Oluganda n'abantu b'Entaawo ng'aweereza bulungi emirimu gye. Tubadde ba Ossi bangi siga nti abasooka badde tebakola naye afande Bagenda abadde Ossi gw'okubira essimu n'omubuulira awali ensonga yonna nga ye asitukirawo obaze yekka obaze n'omusirikale yenna naye ng'akulaga nti ye azze. Poliisi etutegeezezza nti emmundu eyatemudde naye abassi baakuuliise nayo. Emmundu abasirikale gye baabadde nayo ababbi basobodde okugitwala. Tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti
abazigwa abo tubafuna era tubatwale mu mbuga z'amateeka. Mu bbanga lya myaka 5 gyokka abasirikale ba poliisi 9 be bakakubibwa amasasi ne battibwa nga bali ku mirimu gyabwe bakola, ekintu ekyongedde okuleetawo obunkenke mu bakuumaddembe bano abaakera ne balayira okukwasa amateeka n'ebiragiro mu ggwanga.